kati abeerawo najjako ewange. Badde kulabako. Okozeseza gundi longoosa olulimi nkola ki? Alaiko ndabako nnyo kye ŋŋamba. Bulijjo awo ontwalira. Kati nkitegedde maama mba nzungu. Naye kalinde naawe nkirizangu mazima. Otambula nnyo era ozungu era naye nkugwikiriza kyokka bambi ebyo nga bikyali awo omanyi sibaddeewo gwe obadde toludde okundaba naye oliyo embadde muwuliza most of the times mbadde aluwa ono maama timo yalowooza mbadde bweru mbadde aluwa mazeeyo emyaka egiwera ate nga nkolera abazungu obamanyi era obeera bweru wa Kampala era embeera weru wa Kampala naye yalowooza mbadde bweru abazungu baluwa nabo wangi gwe mwana gwe mubadde kuki muli kuki wazimba eno twazimba nafumbirwani n'omusajja teyazimba kyekyaba kitya yeeremererwa n'akola n'afuna ew'omusajja waakola ki nga bw'obimanyi akugambe n'ebirala yogera emboozi yeebowa kakati gyogere nsinaga kunnyonnyolera oyo gwolaba alina nnugu nti byenkola ebisinga byamulema kubanza wenjogerera nina omusajja njagala ennyo omulangira eyampa ne kalina naye ye talina watudde kyovola obusungu alina bungi teyeevaamu ekituufu kiri nti yali takyesobola n'afuna omubi omusajja w'abeera kati gwabanyumiza gwona alayika tabinyumya nze nina emboozi etunda weesibye kwoli mebo tolina kyoyinza gamba ggwanga mebo talina kyagenda kukugamba kyensinga okukakasa ameesi ensonga ekulu eriiti muno mwentegera ebipeesa byakwasa omuzaire tuli luno mu bipeesa nyumya tuli luno oyiba bipeesa nyumya nkuwagidde wafuna muzaire nnyo nze simanyi olwo bwe mubeereyo munyumya lulimi ki mwogera biki aluganda alumanyi wamuno naye totudde nno naawe era nange si yeye kanze nange olugundi kati ndwogera oli w'amawanga magatte olulingala hamu oba mwogera ki olwo kale ebigambo mbikwatakwata naye engeri gye njagala ennyo sente nsinza kufa kulya sente naye nga n'ebirala nja kuyiga olw'omugamba otya nti njagala sente era kyendagala omanya kale nazze mbimanyi bibula amanyi olulimi olupya webiti bwe bibeera naye nga kyenasinza okusima ku bazaire bosi bazibu labu yabwe kasoba ng'omanyi omuziki ng'omanyi n'amazina biba biwedde mebe ennyimba zaabwe ozitegeera ate nawe tuleke sinalingala laba noono mebbo bw'aba yeewaddeyo kola ekintu eyeebwayo wamagwe omanyi kati muli eyo muzina lingala muzina luzaire kyekyo kitegedde si wabi kale ebituufu ebyo kibadde kindese wano kugamba baba Pawulo ku nsonga zange za musajja engeri gye nnafuna omusajja tebambi yasaze wajja akyali wafuna omusajja ne simanyi twala eri naawe Franka okyali n'oyo Alexa omusajja ogambye yagala kukyala like wakkiriza oba yakukase nabano oli gwe baatuwalirawo alowooza nti jangu nnyonnyole nze mbitegeera jangu emboozi nze ngitegeera otyo naye nkubulire mwalamu nange baba ontwalirawo situuka waawo kati tabimanyi kinsuseeko gwe ebyaddala kyokka bambi Frank agenda mbonyiize ojja gijjamu emboozi nyumiza nze munange yasazewo okukyala kati mukusalawo okukyala naye neŋŋamba sina buzika nze ŋŋambe baba Pawulo kati ekibadde kindese naye munyambe bambi temubyongere n'aba meba owulirawo nnyo obiwulidde badde manyi emboozi wagivuddemu kati weteeketeeke kati wekwata emirimu munyambe bambi temubyogera wantu tekirina buzibu kasinaba kubanga ensonga ezo zitambuza obutwogera mpozi nge n'abanguzi Alexa njagala nkubuulire bwe mbanga nze mate buli kimu tugenda kutambula blond nga gwani like metron wali wonna naye mwewagako ate kati wano ani ayinza okubeera metron bwe mba sinze kikyoyagala mukolo gw'okuyiika kino sikiraba gwe kikyate ng'obwagala nawe obwagala okiraba bulabi mwigakola ku migolo kati bwekiraba byange okiraba nga tumakinga omugole n'emmeeto nnyo musooke musete olinge buli mwafuneko watuula ndyoke ngabe ebifo kubanga saga balinanya musajja mbamanyi mmwe emirimu gyammwe nayebyokuvudeko munange mukama yanyamba nefuna omusajja ategeera obeera mu buliri omusajja n'ogenda owulira nga ali wansi w'ekitanda asiimuula oba oli awo otudde ku buliri wegololo yagala kuvayo nagamba ebisigalayo nasooka nabeera mu bintu nakuuta amasepiki nakuuta ebbakuli nakuuta amasowaani nayoza ebintu mandi awo omwana w'abendi ng'afumbye n'okufumba
Naleeta emmere n'alyoka ngamba baby breakfast in bed. Ebyo wakomadde Alex ekibuuzo naawe n'obeera serious like n'obeera comfortable n'omusajja mbw ayoza ebintu. Omusajja n'omukozi muntu omu 2 in 1. Sabinja naawe ogimanyi ggwe. Ayi temunyiiga. Kakati omukozi waakyo omusajja akutenta muno era bamugoti. Newe mbanza omukozi mugoba. Biriko munnaye naye mumwamanyira abasajja nga ne bwabeera ku buliri bwati alagiriza piro gimpereze naye ng'emuli awo ebyo bakyabikola. Oyo abalangira. Linda kola yafuna muzaana kati be bano atula ku mmeeza n'agamba nti giraasi gimpereze naye ng'agirabako awo nabikowa ebyo kangende ngambe baba Pawulo ku nsonga zino mwe mwetereze. Amagenda omugambe naye bwamwetu toweerabira ensonga nkulu. Mwogera nnyo namwe Ebyama Mebel otumye enfuzi kw'ennyama. Mebel awulirawo nnyo. Kale. Gwe omwana omulabye. Gwe nno nkubuliranga malaaya munnange. Oyo omusajja tamulaga akuta naye bukukusi. Twandifuna surprise mu kidala omusajja gwalese y'omu kubanga oba owuwo. Manya omugole nga. Nye bobeera serious nze ndi mukyala mufumbo omwami wange abiwulira tango mpita malaaya munno. Bereka naawe mwe tubamanye eryasinga abafumbo obwenzi. Shira munoonya address gye musinzira nga mugenda okwenda. Naye era nze nkusinga kinene Mebel nina wentudde ate gwe gye buzibidde gy'okeeseza. Kyekyo onoonya address w'osinzira ogenda oyendeeza. Nerabira ku nze Mebel. Guno mwaka bukyanga kutandika sifunangayo omusajja alisinga nkwana bafumbo beerere mbulira waliwo alisinga akwanye guno mwaka guno. Abafumbo mbeera ne membership za lodge tubamanyi. Mebel nkukoze eki. Twagudde dda mu bagenyi. Maybe. Yes, darling. Kayo. Ndi wano nkyaliwo sinagenda. Mugenyi wali awo. Nange bwentyo. Yes, sir. Mebel ono mukwano era mukwano gwange best friend wange omwami wange omulonje omulangira Katerega. Okay, mwami Katerega nsanyusa okulaba. Nange kusaba. Yes, sir. Katerega oyo mukwano gwange Mebel. Mebel. No! Okay. Ekyo kirimu bingi. Oba wampulirako bikisimanyi nga munnange yenze. Yenze Mebel. Sikuwulirako mu bubi wabula mu bulungi. Omuzaano ono Yes, sir. buli kadde erinnya lye alyogerako mu bulungi nti gwe mukwano gwe nnamba emu era nfunye akakisa akakulabako. Nange nfunye omukisa okulaba kubanga munnaye bulijjo nzijanga sikulaba nga neebuuza omwami yeebagana amaka nolowooza nno olina muntu ng'okyali nga manyi oli musajja mukulu. Mebel ngenda kukubirako okyali ng'oti sente zakeera bukeezimwe muli mu kintu. Mebel tuli bakozi bukozi. Gundi naawe kakkana omusajja wuwo olugezigezi lwaki yasinga gye mutwala ama mukulu Katerega. Wanjinyabo. Musanyuse wamma okulaba. Kakati olinayo ogoddako oba akuddako. Waliyo gwenzirako. Godda mwali mukyala. Mebel katumalirize ebyaddala ngenda kujja bayite ngenda kujjaewo katumalirize. Kakkana omwami wo ngenda muleka mukulu Katerega wamma. Wanjinyabo. Ansobedde nteka paasi zanga nnemesa. Anzirako sirina naye nina gwenzirako. Mwali mukyala. Mwami? Ali singo nga nze oba. Ali awo tannasaba bulungi. Singa abadde nga bano abakazi abataliimu nsa. Abo nandikaye nti wawandibadde onnyanjula naye munnaye nga bwe sirimu abo. Ndowooza mwami Katerega tunaddamu. Kale mukwano. Aviki mukwano kakkana. Mebel ngenda kukubira. Omusa. Kwano gwo nga yina ebigambo bingi. Bane nange yannema. Naye ng'oli otya switi? Nze siri bulungi tonkubiddeeko oyina empisa embi. Olumu mba njagala nekuba ka surprise nekugwako nga tonsuubira. Kati mwa surprise nze. Nnyo. Naye kyana gwe ngubuulire. Simanyi oba omukwano gwe nkulinako gulikoma nga nkwagala mwana gwe. Terega njagala naye tutandika butandizi. Okakasa. Bingi bye kyalaba munze bingi bye kyafuna.